1+1 make up and look. You will lie in the rango. Ah, baby, we guba musango. Gusinze mamo musango. No. Mazima chichicho na kukola. Bigezo byona na bita. Yo, it's a boy Vyroota, yeah. Era TV ginasokerako okutwala akakayimba bali bagiyita Spark ngoma zokola video wagamba kati TV noziwandika ku lupapula nogamba nsose ne Spark olo ku Spark tulinayo abantu abenjawulo DJ Pofia abakuba endongo betumanya abenjawulo bangi nnyo ani gwogamba nti ku Spark ninayo ono oba kyaliwo yali alinayo gwamanyi munda kakati yatuwe namba y'essimu yatugamba manyi omuntu muyinza okusokerako okufata kimujike katufate ki kimujike akola cheza.com sumulula omutuukako oba omukubira essimu twamukubira essimu natugamba mujje ku wano musange abamu bwokuba essimu n'omugamba nina akayimba kange njagala kaleetaawo agamba sooka okansindikire mbale okukalaba teyakibagamba naye tulinnya zugu twali babiri nekyali wange netugendayo ku Serena wakwata twamusangawo twalinda netulinda najja olwajja natuyitako natubongako nagamba kanzije weyagenda yasooka nakola sho neggwa mwatuukayo sawa nga 5 ne mumulinda najja sawa nga 6-7 n'ababongako nasooka nagenda nakola sho natugamba kanzije natubongako nagenda nasooka kukola cheza.com neggwa kubanga okumanya yalwayo twagamba noga mwana tugende musajja tumweso oba naawe ogulimu sawa zino sinagubeeramu naye kyemanyira mu maaso awo nyinza okugubeeramu awo wennyini sooka obuuze kuba abatulaba bampita Vyroota ndi muyimbi abantu gwe balaze omukwano nga nzija era mbebaza nnyo era kyenyinza obagamba music mungi ajja obulamu bugamba ki obulamu si bubi okusinziira omuntu bwawulira Vyroota music erinnya lye litambudde tamanyi yeddira ki abeerawa yasomerawa akatambi leero tukazingulule tukazeeyo emabega Vyroota music yaani Vyroota mwana mulenzi azaalibwa Kirekaawo Kireka bbanda nze gye banzaala ffe gye twatindigga nga tulinnya ebimotoka tubala emmotoka kukuba eziba ziyiseewo nga tuli eyo Butambala gwe ng'oli wano Kireka kati nze jaswa kuba banzadde mu site naye nga mami wange mukyala Muganda bamuzaala Masaka gwe nkuze naye ekitegeeza tetugenda lemererwa nnyo kuziika bakuziika awo kumpi ate nze banziika wala banziika Ntungamu bakuzaala Kireka mami w'Embalala taata w'Entungamu mama weno Masaka Kaliisizo taata weeri Ntungamu kitegeeza oli musajja Munyankole ndi musajja Munyankole ati nugamba ki sijja kulimba bwe nkuddamu oba nkuwadde ki onkuba ki oba kaddamu awo mbadde nkomye ke manyiyo ne tulwanyisa manyi gavumenti eno otagibalaako bugagga ogibalako kukunyigiriza otabibala ebyo byonna ogibala kati si olulimi ate tuyiga olulimi okay osomerawa okusoma kati nze kutandika okusoma nasale yange gisomera ku baliyita St. Goleti saa zino weeryali teririiwo waliwo somero ddede baliyita Fairways ng'oli muto nnyo okubeera nga essomero limu wasomera baagasengula agaffe gakyaliyo naye tomanya kyewaka kirabika baali upgradinga kubanga baateekawo eri essomero mwaka ki ogwo oyingira P1 mwaka ki P1 njiyingira njiza kugamba kubanga P2 yali 2011 kiba kitegeeza P1 2010 no Vyroota tovuga speed P2 2011 P1 2010 P7
P7 tubalemu awo mathematics. P7 najitula 216 ate senior 4 senior 4 njituddawo mu covid. Ate manyi ogenda kuŋŋamba ka 32 naawe. Sijja genda yewa spice. Bakuzaala ddi? Nze banzala 23. Anyway. Ojja kwewulyamuko naye. So kwate mu covid. Oba otandise music? Akatonotono. Okusoma kuno kwali kutya? Okusoma tekwali kuikuwa nali mugezi. Nali mugezi ate era singa nayagala kweyongerayo singa neyongerayo era nensoma. Asiniya twawo wotusinga okukolera effujjo ng'abaana abasoma era abaana abasinga siniya 3 balema okugendamu ne siniya 4. Siniya 2 effujjo lyali litya? Siniya 2 effujjo era nze nali nalingi kuba nze nali wagguma ennyo ku ssomero nnyo nga nina eggume lingi nga nze essomero lyebyagala ate nze byange si bye njagala. Nze nga nina nanga amateeka aganfuga. Essomero ligamba nti ssaawa 2 nga muli mu kiraasi gw'otuuka 4. Essomero ligamba nti mukuba ekikalu nze saagala kuba kikalu. Nze ndaba nkuba ekikalu satu yange ngenda kwevungavunga. Tewakubanga bikalu? Nsaabikubanga. Enchwiri batukubiranga enchwiri. Okusala empale n'ogitunga ne kabeera kadumu. Enchupa. Ate tondaba nti gye nyambadde. Nze nayambalanga nchupa era nga ekinene ennyo buli mwezi ngula empale endala kubanga bazisalanga. Ng'ogigula ng'ogikola enchupa ne bagisala n'ogula endala. Gisala. Ate nayagalanga nnyo sala ebimemeya. Sigeza kuva dda amalala mwegali. Agotegaba malala. Agotegali malala. Agotegali malala. Just omanyi kale buba kangambe buba buto. Akavubuka mpaga. Noga mune kuba ekikalu. Kuba ne bokuba ekikalu tewali kyovaako. Nejja swa kuba kati ebintu ebyatukozesanga ebyo obukyala. Awo siniya 2 obukyala buba bungi nnyo. Obukyala omanyi kasito tuka mu adolescence stage. Otandika okulaba obukyala obwo. Nogamba katala we kandaba nga nkoze bwenti akawala. Azizi wa kabi. Tegera byakachupa kusaza akamemeya ate nga essomero tebabyagala. So kati sometimes obukyala kapolingi yatuvuga nga okola ebintu bwe bityo. Kawala kikojjukira ku ssomero n'ogamba naye habonna bwaliwo naye akaana kano. Kati nze tenyinza okujjukira weewuunye kati nze na associatinga nnyo n'abaana abali ate mu kirasi za waggulu. Oli wa siniya 1 okwana ba siniya 2. Oli mu siniya 2 okwana siniya 4. Ndi mu siniya 2 siniya 3 4. Mbere y'abaana ba senior 6 5 11. Ate ng'eramba jamu lwa nsonga nti nze mu myaka nali muto naye ng'entegera ya kintu kikulu. Wali muyimbi ku ssomero? Actually nali na entertainment effect. Nina mikwano gyange baali bayimbi naye kati oba bali wa sikyabawuliza. Wakikola otya okumekinga n'osigala ku mulamu? Nti nali manyi kye njagala. Nali manyi kye njagala ate nga manyi nja kikola. Believe kwebelivingira mu gwe nga gwe omuntu. Wali okkiriza nti njabeera sita? Njabeera. Olwo bakuyitaani amannya g'amatuufu? Obeera weeyita Vyroota? Nyina amannya gange bampita Musigazi Abdul Aziz. Ku ssomero baana Aziz. Ng'ovimbamu. Era nga kugambe kavubuka abeeramu. Bakugamba kola kino goyagala kola kino muzukuke mu pulepu obuzibu pulepu yanku byange embooko. Ate ng'ekyewuunyisa betulekayo nga basoma ku makya be batuleka mu buliri era ne tubasanga era nga basoma kyokka bibuuzo bigenda okudda ate nga basembye. Twalinanga omwana bannange nga bamuyita Kalyesuubula Habert. Banenga Kalyesuubula mugezi ate nga Kalyesuubula asoma nnyo ebitabo nenga ffe okumanya twamutegera kati ye mugezi kati yatusukkako ne tumulekera awo ne tumuvaako. No simanyi saa zino gyena nja munoonyako ndabe gyali kubanga yali atuvuga baaba naye kati yakulaba obudde buno kyemanya ndaba era nange munoonyako kubanga teyalina mpisa mbi yali kyali waffe nga tukimanyi nti muffe abalenzi ye mugezi
katwamuva nako olwo subject kyesinga okusumbuwa kati nze subject yali asinga okunsumbuwa bannange akamati emati emati yanzunza akumanyi emati yanzunzira ddala okuva eno mu primary nenyingira secondary emati ekyanzunga baldaki emati yanvuga yamusajja wange ande bw'oyogera ku chemistry adduka misindi anti nkujjira olwo emati envuga ddala paka senior 4 naye nga timugwateka kate wali no chemistry naye anvuga lwakuba kati ate mu kemi mwabangamu obutopiki bwetwesibanga kuligamba kati kano konkalina kati mu kemi mwabenangamu butopiki obwa bagiyita simanyi njerabire ne bagiyita ebeeramu gundi ezo bonding bagiyita bonding chemical bonding yaman balancing equations awo nga mbalina awo nga tutuuka awo nga nange nvaayo gwe biki byemukola lange nembalagirira kyokka lange sibaagi nnyoda okay ova ku ssomero omala otula ebibuuzo otandika ddi okuyimba n'ogamba kati ntandise commercial music kakati mu covid nga yakajjaawo ntandika okuyiriba endongo kati nze nkulidde mu bbala nkulidde mu ndongo ngenvugira mu matu wasetinga nyonke nvugira mu matu so kati teyaŋŋaana kukola ndongo era akayimba kenasooka okuyamba kayitanga akayimba kalimu rastama redi bikibiki akayimba ke wasooka ate ne kafuuka ensonga kenasooka omuzanyiramu kuyimba bwe nalina nengamba kayimba kalungi kwegamba kale mama wange teyanzibuwaliza bintu teyankotogere bwe yakawudda yagamba kalungi kajja kukola kitegeeza yefani we yasooka yafani yange kubanga era yali mu ndongo engendo ng'agitegeera endongo yali agimanyi awo omaze okaproducinga agamba kajja kukola otandika okukatambuza kale ate sige nasooka n'okuta akayimba ke nasooka okuta bakayita love me too nenzirako akayimba ako bakayita kati nenzirako ako amala gwe nnina mala lwakuba te we namutera yagaana okukola lwaki bwagaana ogamba nti munayo oba mupya ate sometimes wona kyebayita time yo bwetuuka buli kimu kyekola munaye okatwala ku tv okola video wasooka tambuza audio twatambula nebyaddala ku radio kwonna n'omutwala saasooka agenda ku radio kuba twali tubatya munaye abasajja ba radio olutambulizaawo nasooka ntambuza ku library bano abasala music soka tutamu tugende namugongo ku bigere tuve namugongo netugamba nga twakolanga netugamba kati leero tugenda wano olwo omaze ofuna gurupu gy'otambula nayo oba oliwe oleze nafuna edda abanzikiririzaamu bataano olina abakukkiririzaamu nga tonnabakuba hiiti nga tekisangika naye nga kyo bwe kyali era sawa zina tukyalinamu nesulwakuba mulimu abamu abatuvaako bakongoka olw'ensonga ya nsimbi akasente kajja notabawa si kukajja netandika okubawa engeri gye baali nga balini charge ey'akasente ne batandika okuba nga kale akasente kabavugamukko netwawukana mu bulungi si mu era kye bakolako mbomba ebaza netwayawukana so mutambuza endongo ku library zonna almost mukireka bbanda wonna otuuka otya okugamba ati kati kanzitwale ku tv ready kati mutandika nze okufata tv bakayita byofaananayo era gwe nasooka nokolera vidiyo nalina dreads era tv gye nasookerako okutwala akakayimba bali bagiyita spark ng'omaze okukola vidiyo wagamba kati tv noziwandika ku lupapula nogamba nsoose ne spark olwo ku spark tulinayo abantu ab'enjawulo DJ Pofia abakuba endongo betumanya ab'enjawulo bangi nnyo ani gwogamba nti ku spark ninayo ono oba kyaliwo yali alinayo gwamanyi munda kakati eyatuwa enamba y'essimu yatugamba manyi
omuntu bwe muyinza okusookerako okufata kimujike katufate Kimu. Kimujike akola cheza.com. Sumulula omutuukako oba omukubira essimu. Kamukubira essimu natugamba mujje ku wano musange abamu bw'okuba essimu n'omugamba nina akayimba kange njagala kaleetaawo agamba sooka okansindikire mbale okukalaba. Teyakibagamba. Naye tulinnya Zugu twali babiri nekyali wano ne tugendayo ku Serena wakwata twamusangawo twalinda ne tulinda najja olwajja natuyitako natubongako awo nagamba kanzije bwe yagenda yasooka nakola sho neggwa. Mwatuukayo sawa nga 5 ne mumulinda najja sawa nga 6-7 n'ababongako nasooka nagenda nakola sho natugamba kanzije natubongako awo nagenda nasooka kukola cheza.com neggwa. Kubanga okumanya yalwayo twagamba n'ogamba mwana tugende musajja tumweso musajja tumwesibyeko tugende tusigale tulinde sho eggwe tumuwa akayimba netulinda sho neggwa timugike najja netumusindikira akayimba netumuwayo n'ekyesatu. Akayimba yakawulirizaamu oba mwamwa flash oba CD n'agenda n'akajjamu? Yali akawulirizaamu watasaka kamusindikira ku WhatsApp. Ku WhatsApp n'akalabamu naga akajja kukola netukamuwa netumugigaa n'ekyesatu n'atugamba muddeeyo mufune ttiimu erequestinga ennyimba. Olaba wadde bukodyo muddeeyo mukole ttiimu ate mugisaabe ate olwedde nga mumuwadde akube naye ate mukasaabe akakube akazanyi naye nga olwedde ffe bagamba okufuna ttiimu olwedde weeri nga bagita ttiimu ki? Bagita Vyroota olunaku ne lukya yali Monday tugaye program yaki mutandika ku Monday netutuula ku TV Spark sama ne requesting oluyimba Kimu nga request azisoma play maybe ofana by Vyro kale tujja kaisamu tujja kaze tukabana agera tuzanya nolinda lwasooka terwate yazanya netugamba nti no amakale njanyinzo tuyisamisha yatuzanya n'olwaddako netugamba musajja kikibana nga tomuyisaamu kasi omugambe anko gamba ako nga tumugamba kwetuli nenga kyakaguniza ffe taziraba okumanya request zalinga nnyingi basomanga request nga zine ku top nenga bali ku page ya Spark abamu bazideletingawo nga nnyingi nnyo bwana nazijjako nga bazidiringa tabazisoma. Olowooza lwakyali ndisimanyi neze sijja mwenenya nti Kimu kubanga yampa obudde big up on yourself naye ndowooza teyanditusuubiza oba kyatabagamba nti no naye alina obeera ne producer ate producer yakuba teyakibagamba naye ate nze kyanyamba ate okuzanya ku Spark naye nayo kyaliwa nga bamuyita Niko nenga ate tatali nnyo ate mu bya kuzanya music wabula kale akolayo bukozi nenga ate alinayo access kati nabeera nga nteeka mu program ya 21 questions ng'etandika nateekangamu awo awo webatandikira ngamba kati awo ku Kimu wonnyini ku Kimu jikawe twava nze we nava okutandi bulungi yakunyiiza n'onyiiga yanyiiza naye simunenya kunyiiza wabula yampaliriza okuta tune binakugoba yakuwa amagezi yampaliriza okutandi nze siri kusigamba oba mwogerako bineta simwogerako naye akimanya kituufu era naye ajjukira byenjogerayo bye byali kati atandika ddi okukuba simayo balyanzanyeeko Kimujike eryanzanyeeko tanzanyanga omusajja olina endongo siminako buzibu mu countdown endongo yeri namba emu obudde netagikuba simayo balyanzanyeeko kubanga ate ebiseera binalirabye nti anzanya ate kati ndi bize nnyo kati tolaba kati ate waliwo n'abasajja abalala b'NTV bakajja banteke mu countdown zaabwe olwokuba balina kye banjagalako
neze sibayinako buzibu wendi TV ki oba radio ki gyogamba eno yo mullo yanzanya from day one? Nze kyenyinza okugamba radio eyanzanya from day one, waliwo radio Mutesa Pro yakolangako oba yali Masaka radio Buddu. Aha, eyo yo era big up on yourself Mutesa Pro. Mutesa Pro kitegeeza bagenda omuteeka kusanyuka. Ode Mutesa Pro agenza okujja kweni best Sanyuka TV ode nga tuli bakyali abantu ate batamanyi. Kitegeeza yito muyinaako obuzibu. Seminaako omusajja oyo yatuzanya, omusajja w'amaanyi, nze mwa respect, big up on yourself. Nze siisaawo simuyisaawo kuba nze njogera mazima. Okay, okuba kali kana akayimba okavaako kimujike akwaliza okuba kafuuka ensonga. Kafuuka kati ensonga kukateeka ku TikTok. Kale ate nze gw'olaba nali nzolo ya TikTok. Ngoga ate ina kyengamba TikTok teina mulamwa. TikTok just biki bangi nga saagala TikTok nga njizoleya nga tonna balaba bayimbi balala beekoledde nga mbalaba ne nga nze ndowooza TikTok just kamu bubiri just ngekuvaako nga nze njagala kutandika nga njagala njabeere nga ba John Black azanya wacha azanya wano nange sobola zanyawo okyayina amalala g'ekivubuka nange sobola zanyawo bakukakkanya ogamba kanzire ku abasajja bange banzikakkanya tiimu yange lugamze tugezeko TikTok tulabe tutekayo akayimba kandi bulungi akayimba ne kafuuka ensonga netandika okukakkana nzikakkana nemanya kati era sawa zino toba omanya TikTok econtributize kinene nnyo. Ani muntu ki kuba ku TikTok nawo kuliko bakabaka baayo na ya TikTok ani go eyakolera challenge ku TikTok n'ogamba olaba n'ono agikoze kakubye. Nzijukira omulenzi yasooka okunkolera challenge ku TikTok nga alina mu kufollow bali babiyita brand names. Ebiseera bwe yali akola mu njala n'essaawa zino simulaba mu njala alina ebintu byakola sibitegeera ayika yagaggawala balina ebintu byebakola simanya byaka birimu ssente biri awo ssente za online obuntu bubeera bwe buti ne bwezimba bubanga akadaala ne buddamu ne bukka ogwo mulimu nze simanyi ndamubuuzaako naye nga yasooka okunkolera challenge era yasooka okuŋŋamba nti mwana akayimba kaakabi yasooka okukakola challenge ne Liam naye n'akola Liam voice Liam nagiraba actually yajja ne ku studio Liam big up on yourself brother musajja w'amaanyi. Ebiseera ebyo kuba wajja ng'olinga azze mu kiti kyabwe Liam voice Unknown Victor Luzi nga olinga zze mu kkubo lyabwe teyakkuba nkokola ani Liam kali nze n'okugamba mu bayimbi olaba nga bw'obogedde abalinga abaali benalinga ali mu kiti kyabwe mu bayimbi bonna yasooka ovaayo nagamba ono mwana wakabi Liam voice kyova olaba yekyaliwa bali abalala si bakyaliba naye nga omwogera bwebasanga bwembasanga tubasanze abantu twebongako naye nga si bataano bantu naye mutaano kiraga ki ekyo kubanga endongo si bwekyo bwe yali ekyuse mugikyusizza oba just amanyi waliwo omuntu ayinza okukusekera naye nga munda si bwe kiri. Nze kyenyinza okukola kindaga ki nti kale ne bw'oba kale omuntu ne wabanga tomwagala kirage bulazi kirage nti muyiseewo buyisida si muyiseemu. Twakomye tumanyi tugenda eri nga betukomawo twakomye mu kusoma ng'otudde senior 4 osuubira okuddayo okweyongerayo. Nze okujjako nga tusoose kutuula ku tebula neŋŋamba tugenda soma bwoti ne bwoti tugenda kubanga tukuwa ssente bwezi ne bwezi okusoma abawagizi bo oba muzeeyiwo mama wange yanzikiriza okukola kyenjagala naŋŋamba kati fe abawagizi bo tulina otuula ku mmeeza nga abawagizi be bagala nzireyo nsome
kati wonaddayo okusoma ni anakola music kakati ekitegeeza okusoma togenda kuddayo okusoma kati nsome ki okay okuba akayimba obotola bakutuuka okutwala e Dubai akasimu kajja katya ogenda otya e Dubai kanidoni ankubira ngawe mnagambye tugenda kubuukinga njagala kushare Dubai nesa alina passport ne passport najifuna naye yansumbuwa okufuna passport olunaku lutuuka nninnya ennyonyi nga omanyi first experience naye lwakuba experience yanasooka okufuna mu nnyonyi ennyonyi yo nnungi ewooma lwakuba experience yanasooka okufuna mu nnyonyi njala kunnuma enjala yakulumira mu nnyonyi mubaamu emmere tewakimanyi andi nali ze simanyi nze naye oze emmere ebeeramu ebeera y'abaloodi so enjala neekuluma nga tosabye emmere enjala nnumira mu nnyonyi awo naye kyali wange yalimu nga mmanyi nemwebuuzaako nagamba abasajja bagambe abakyala bayita bakuwa emmere emmere yaffe baki bapasenja kumuyita bannaaye enjala yali ennumye kati mukulya emmere enjala edde ennumye naye ate mukulya emmere ate nga nayo ntono olwensonga ati nno olina interview gyogendako atugenda kudduka mu speed katini nnyo ebisinga tujja bifuna interview endala enabeera gyetunaleeta mu maaso awo sooka otugambe bw'omu omuntu bwakuba hiiti abantu osobola ofuna amasimu ag'enjawulo nemugiramu n'ensonga z'abakyala ne bakwetega beetega ennaku zino TikTok ate kwe bali bamaanyi nnyo muwala ki yali akwetezengawo ku TikTok alina following n'ogamba ono tajja kunnyo bangi ani ali ku TikTok waneetega netojja kunnyo nsijja boogera naye nga ne waatabanga alinamu kulinnya bakyala bangi naye okubanze kati nze okunfuna muganda wawe kizibu abakwini boxing obagamba otya thanks for loving my music oli bwajja nakikubawo nagamba mbanjagala mubuuza ebibuuzo byange bimulema nga sikawo olina interview nsooka kuteeka ku interview oteekawo nti kino na kino ati onjaga kati osobola okukola kino na kino gwanjagala waliwo yali abiyise osobola okugumira kino na kino waliwo yali abiyise ate wali yali akiyise kibuuzo ki ekisinga okubeera ekizibu kimu kyokka kyoba ogamba ensi mu interview yo ekibuuzo kitya kyogambe ku interview byogamba abakazi kyembabuuza kakati ekibuuzo kiyinza okuba nga kyembabuuza ekisinga okubeera ekizibu kimu kyokka kanjerekereza kuba nyinza obbagibira ku bigezo okay omugigi gwo gulese alien skin gulese Tom D gulese Dax Mukyusa ani gwolabamu abo abaana nga lyambo yagamba omwana ono asobola ani bwotunula nogamba omwana ono mwali kinyinza okugamba abaana bayise ku TikTok kwekunomulaba nga abotodde ku TikTok abeera w'amaanyi abamu ne talent tusuubire kolabo n'abo abaana omugigi gwa TikTok bwe baba baagadde baba baze ne bagamba tukolemu tulabye alien skin ng'akwata ku bantu abaali babuledda twamulabako ng'aleese yangamulo n'amukomyawo n'aleeta omusajja wange yali azze mbikajjo erinnya ligenze Dax Katero ne yakoze naye kolabo ekiri kitya kati nze muganda wange ndaba okukola kolabo n'omuntu sisinzira ku linnya lyeyo nze nsinzira ku ki kyetufulumya kitegeera nze sifa ku linnya lya muntu mbu alina erinnya fine asobola okungattako naera tusobola okukola ekintu nga tekivaayo fiti waliwo abayimbi bano betumanyi ababadde bakikuba ebbanga lyonna waliwo yali akuyiseemuko ne mwogera oba bakuba nkokola waliwo yajja era babeeramu naye nze saagala era boogera munaye saagala bayisa
Kiki otyanko kugundi sitya wabula nze ndeka respect nga bwe nkuwa respect olanga bwe njibawa nti sobola bogera nange bwe njagala bajinga baba wa respect mwe kuba baba bayita bayimbi ba TikTok nze sifudde kumpita muyimbi wa TikTok ne kasita music wange abantu bamuwuli ate bambuki tekikuluma tekina kinyumira kubanga ku TikTok era kwe bantegeeredde nti ndi muyimbi wa TikTok so babaaniriza yanze banyanyiriza naye mu kusooka tebanyanyiriza olaba ku kayimba kange akasinga okukuba ennyo ndi bulungi tebanyanyiriza bayaniriza kayimba naye kati obudde buno kati ate risiki lwe banyanyiriza owulira otya okubeera n'akayimba kali mu trending obudde buno ku playlist z'abantu ke kali mu nnamba emu atakatadde mu nnamba emu akateeka mu nnamba bbiri esokera lyanjagamba nti I'm feeling happy, I feel happy. Kubanga olimba lengero mu countdown. Nekirala I feel appreciated. Okubeera nga omuntu akwa appreciate nze naga mu wano mulungi. Okay, nga tumaliriza abantu bawe akapera. Atobalewa mu ka risky. Ali erindi bulungi. Super fire baby. Say gwe ntundulira. Owadembera negumya. Nzigala gwe gwendaba cause you are my mirror every day when tudula ndaba mwera gweno nebula bantangadde kwansamaliriza zenetira ngabi obulungi babetikana tero baguba show wagwan zenetira ngabi nayo bulungi bwabekikana tero bagoba wayase uli edobozi chanza ivaneke episode Kachumbari TV. Clear. Yeah, wagwan.